You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Butele tukamya wali kuchenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu program ya fene nganzi Muwanguzi yetawanika kwana jafa abalungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe bamiisani mukyala Muwanguzi gwe tulina yenga program ya ffe bw'ojiwulira mukyala Muwanguzi naku z'omwezi gena kubeera nga musanvu kusencha kituufu Saturday sawa zijja kubeera 3 abaana bonna basindike mu kifo kino okuva ku senior 1 mpaka ku university bambi basobole okuyiga n'ebintu bingi nga bw'owulira bwe bajja bawa obujulizi. Tulina omwana w'omuweereza mwana akulidde mu church era atubuulira ebimuyambye okuyimirira kutuuka ku myaka gino nga teyeeyonenesezza ate ng'ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Katonda omulamu katweyongere naye mu maaso. Tubadde tutuuse ku nga nyingidde mu senior 5 awo nga bwe nagambye gye bweyongera waggulu ebisomooza byeyongera obunene gy'okoma okulungiwa gy'okoma okugejja byonna gye byeyongera okweyongera. Omuwala mubuulire bulungi kati senior 5 eddaala ly'akadanke balijja ku ssomero ne balyongerayo ku beach nkiraba kati nga muyina kusasula ne mugenda ku beach ne muleeta swimming costumes zammwe mugende ku beach muwuge. Kati nga nzizeko emabega twagendako ku beach lumu nga ndi mu senior 4 tulina field works zetukola geography ye yabanga mu field work. Kati nga bwe muva mu field work mumaze okusoma nga babatwala ku beach engeri gye mugenda omumala senior 4 abamu nga babigatta pate yaabwe bagikolera awo. Naye nzijukira bwe twagenda ku beach nga bwe nabagambye abalenzi bano bategeka ne bakwesunga sitaani n'akwetegekera okuyita mu bantu bano. Naye nebaza Katonda kubanga yantaasanga ebintu bingi. Waliwo olunaku olwo twatuuka ku beach ntya amazzi nga nze omuntu kati nagamba sigenda kuwuga naye waliwo abaana abayingira mu mazzi ne bagenda ne bawuga n'abavubuka ate nno bayingiramu nga n'ogamanya tebagamanyi kakati ne batandika obbayigiriza ababayigiriza. Enjigiriza eyo ebeera nzibu kubanga waliyo abavaayo nga bajejjusa enjigiriza eyo eba nzibu kuba baagayingiramu nga bwe nkugambye sitaani aba ye yakwetegekedde dda ng'akunoonya. Abaana abamu baavaamu kuba nzijukira waliwo omwana eyava mu mazzi abaaliyo baatugamba yavaayo ng'omuvubuka amukutte mazzi. Kati ebintu nga bino nga bwe nabagambye ebimu tubyewale bwewazi oleme kulinda kinaavaamu okijjuse nga kimaze okutuukawo. Essanyu ligenda neriyitirira mukyala Muwanguzi. Ate yaleeseka costume ke
naye bamulabeko ng'agayingidde mbimanyi sanyo eri excitement musima tuma kiita excitement eziba amaki eziba amaaso binyo mbiddala naye nga ebintu bino manyi si byangu naye okola kusalawo sigamba nti ffe nti oba wali okulidde mu kyaki olina Yesu mungi nnyo nti oliko akapande nedda ebintu ebimu bino okola kusalawo noweewa ekitiibwa ekintu ekyo abaana abawala twewenye ekitiibwa omulembe gwaffe guno omubi gwe tuliko omulembe gwaffe mubi naye addinga value ku bulamu bwo baako ekitiibwa kyeweeteekako anti munnange kati engeri kati nga gwe obujulizi bw'otuwa olwo awulira wajja okutegeera nti bwe mba ngenze ku biiki amazzi gano ngakola ntya ngeewala kuyita mu bujulizi bwo amazzi ogeewala kubanga abaana balina effujjo baba bakwetegekedde ne sitaani akunoonya nga bwe nabagambye abaweereza oba oli mwana wa muweereza kasooda kano kooteesumululidde mukyala Muwanguzi omwana w'omuweereza omwana w'omulokole gwalokose kasooda kano nga tokeesumuludde abaana bamanyi okuteekamu empeke nakuleetera n'okanywa n'ogenda okumaliriza ngo yagize ng'oli soba ng'ogenderedde panado oyo simanya aspiriini tuve beegendereza kuba ate kati omulembe gwaffe gweyongera kwonooneka kuba osanga ate nze bye nayitamu ne musiniya 4 biyinza n'okuba ebikadde ku baana abamu mu masomero agamu ge balimu masomero agamu ge tulimu abaana bagagga balenzi bava waabwe nga sente gye ziri kati asobola okukola ekintu kyonna abamu balina ebiyiso ebidagaladagala ajja bikuteera mu kyokunywa nga tomanyi kigenda nakutuukako ogenda okudda engulu nga buli kimu kyayonoonese dda nga omubiri gwe ogwonoonye ofiiriddwa waliwo ekikuvuddeko eky'obwakatonda virginity eyo nayo virginity nga nayo tosigaza obulamu bwo obwonoonye siriimu ebirwadde lubuto abamu ennaku zino mpulira bagamba tebakyatya siriimu balina enjogera egamba etya abamu tebakyatya siriimu okwavuwala nkola ntya okufa obwavu nfa ekiwuka enjogera eyo sitaani gye yaleeta mu baana abakyali abato bwe batyo okufa obwavu nfa ekiki afa ekiwuka kale tugisazaamu n'omusaayi gwa Yesu mwana wange tweyongereyo kati ebintu bino tubibegendereza bitwala amagezi gaffe okwegendereza oyengedde mu kabiiki ako engeri gye weegenda anti obujulizi bwo naffe bwe tukwatira noga ye yayita wano awo ffe wetuwangulira baamuwanguzi tawanika oyengedde kabiiki ako kati biiki eno kyenakola nasigaza uniform yange nga njambadde nagisigalamu kati waliwo omukwano gwaffe yali aleese engoye yatuwa engoye ez'okwambala nzijukira zaali mpale kati abaana bakusindiikiriza nakyusa netwambala empale naye nzijukira nena abaana be nali nabo baali bawala kyetwakola twatambula butambuzi mulambula twalambula biiki yonna omusenyu ne tugulinnyamu tetwagenda mu mazzi akaseera k'amazina we kaatuuka ng'obudde bukutte ne tubako we twatuula ne tulinda be banaatugambira tudde ku ssomero tugende ebintu ebimu sitaani ng'akunoonya olina naawe okufuna amagezi ag'obuntu ageewonya tobeera mu nzikiza na mulenzi ku budde ng'obudde buzibye muli mwekka olwo mwe mwali ba scripture union members twali ba scripture union mwategeera engeri y'okudoogingamu ekintu twabitegeera musumba Tom wana atugamba ate ffe abakulu nti bw'olaba ng'ogenze ku pati
muziki ne gukuba ngenda okulira nga Yesu agenda atandikira mu bigere ngenda okulaba nga ogero ngenda omulaba nga ne mu kiwato akugamba nze nkoze eki nze ngenzi ogenda okulaba nga omulokole osituse akati mu abaana b'essomero gw'okewala bwewazi n'obaako wootuula okewala n'obaako wootuula kati nga bwe mbagambye yali field work kati buno obudanke bw'okusomero nabudojinganga n'embeerangayo mu ddongo yes oba n'otambula ku ssomero ku kantiini oba n'ogenda mu kiyungu n'ofumbirako metroni naye kati wano twali tuva ku field work ffenna nga tolina bwewala biiki eyo naye era twatambula butambuzi teweekwata na mulenzi ate musoke mudde wali munyumye kibala ekyokuwegendereza wegendereze tubebegendereza mwana wange yogera ffe tuyiga ate ennaku zino bakola trips abamu ne mugenda mu bifo nga bamalayo ba wiiki oba kulambula oba field works ezo nga za nnaku nga ziwera kati nga mugenda abalenzi ne basula mu dormitories zaabwe n'abawala mu dormitories zaabwe toyina nsonga lwaki ogenda mu dormitory y'abalenzi obasisinkana nyine mbabuuzeeko awo n'ababuuza nga muzze ku ssomero okuba abeegendereza akatijjo tijjaako twegendereza ebintu bino trips empanvu ezitwalidda wiiki nnamba eyo abaana bagenda okuvaayo nga baafuuse edda mwami na mukyala nga bo ekyabwe bakimaliriza dda so tubebegendereza twegendereze nnyo ebintu ng'ebyo olwo akadanke bwe kaggwa n'okola otya kati ku biiki gye twali tulaze tetwalwayo obudde bwe bwakwatakwatamu awo ne bakubayo ennyimba zaabwe nga ziizo ne batugamba tudde ku ssomero era bwe twadda ku ssomero abaana era abamu balina omuze bwe mudda ku ssomero tatuuka mu ddoomu tebayingira mu ddoomu tatuuka mu ddoomu ate nga anoonya kkubo ddala badda ku biseminti ebyo mu kiraasi awo ekiro ffe ku ssomero ate twalina balkoni nga waliwo n'amadaala kati nga waliwo amadaala awaali akazikiza abamu nga beekweka eyo toyina nsonga lwaki osigala amabega mukomyewo kiro ku ssomero genda mu ddoomu weebake netugenda ne twebaka olunaku lwenkera ne lukeera ne tweyongera mu maaso naye kigasa ky'okubanga ejjo lwakwononekedde ne lwonoona obulamu bwo bwonna kuba tewabadde mwegendereza lunaku lumu lwokka olunaku lumu nga wabadde osobola okwewala ebintu ebyabaddewo nga wabadde olina engeri gy'osobola okudduka so obulamu bwaffe ne bugenda mu maaso nga neyo biiki nayo nga tugiyiseeko kati zino eza senior 6 izo kati oluusi kati mu senior 6 tutuuka nga oluusi abasomesa twabanga n'abasomesa olumu nga almost mwenkana naye oluusi mulina omusomesa nga ali ku teaching practice student teacher namanyi nabo okutabula abaana era we nabo bamanyi okutabula abaana baana beekube eŋŋuume abaana ne batabuka nosanga omwana nga ali mu ddoomu yalwadde mwezi mulamba tafuluma dormitory yakoze atya yalwadde naye ng'obuuza walwadde ki kati abasomesa abo oluusi bwe munagenda kati bwe ntuukamu ekyessi nali awo nagambyeko awo nali ntuusa ate nga ndi mukambwe simanyi nnyo obukambwe gye bwava bwa mukama ndowooza bwa mukama mwebaza kati ate awo natuuka biiki nga tezikyali za field work naye nga bazitegeka abaana bategeka biiki oluusi nga n'essomero terimanyi ne babagamba tugendagenda ku biiki muleeteeyo gumu kitundu tugende tujja kufuna emmotoka yaffe tugende naye ebyo byonna byonna nze nabyewala ate ekirala ebimu nga bwe bagamba a blessing in disguise nga ne ssente wakati waali ate nga sigamba nti nkola kati ebimu ekyo nakyo kyantaasanga nga tolina nazo ogenda waayo kati ng'ebimu bikuyitako buyisi oluusi weetaaga ogula n'akatabo
nga kyekisinga obukulu saawa ezo. Kati abaana abamu bagendanga, waliwo mikwano gyange kale sikisanyukiramu naye abategendereza ninako mikwano gyange nga kati bazaala obulamu ne bukyankalana nga obulamu bwe balimu tebweyagaza nga sandi bwegombye nange kinkwasa ennaku ssaawa zino okubalaba bwe batyo naye nga tebegendereza. Naye nebaza Katonda kuba yampa ekisa okuyimirira nembeera nga nkola okusalawo kulungi mu kusoomooza okwenjawulo. Kati biiki za A-level zo nazeewala saazigendamu. Ekyanyamba essomero lye nalimu ku A-level ate bo baali strict. Kati bwe twakolanga oba MDD ng'oyo yaggwanga mangu ssaawa nga 12 nga buli kimu kiwedde mu dde wammwe buli omu agenda eka. Nali mu dde naye mu didi oyo omwogeddeko nga nzirayo ewaka naye ne mu MDD abantu abamu mwe bakolera ensobi. MDD oluusi abazadde no nga bali mu zitenti celebrating ba activities ezigenda mu maaso, abaana abamu baba mu class nga bakola bintu birala nga nabo celebrating nga nabo mu ngeri yaabwe endala. Kati ekirala beera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu, twewala okubeera mu bifo ebikyamu mu budde obukyamu. Mpulira nnyo nga waliwo ekigambo kino olwaliro mikwano gyaffe tulina n'omwana Mukama amusobozesezza n'ayitawo omwana waamuweereza nga bwe twayogedde mulokole, naye bino bibadde bikulu. Obutego abalokole bwe tusanga mu masomero eyo noweesanga ng'obuguddemu ne bwonoona Yesu ate nawe ne bwonoona obulamu bwo. Mukyala Muwanguzi, ekigambo ekirala ekya abaana okugenda okuwakanya baasa ezi zino ze balinnya naddala abaana abo abatuula emabega eyo simanyi bamwazigendangamu ezo. Twazigendangamu simanyi batica bandi kikoze batya, twandibadde ne batica nga 3 ne babeerako mu baasa ezo. Tica n'atabeera omu kubeera eno, abaana obulamu bumanyi okwonoonekerawo. Baana beesitulira emabega eyo engalo ne zifuuka n'engalo. Baana kati abawulira akitegeera kyemba njogera. Ebintu ne bitabukira ddala. Abasomesa wano abamu yalowooza yakuumye baana. Agenze nabo naye musomesa atuulira ddala ne driver atuula mu maaso ate obudde ne buziba ekiro n'ettaala ne batagiteekako. Batica bati abaana bawemula n'okukola ebintu ebyo. Naye gulooza abateachers abatuulira bafuna abateachers bameka abatambulira mu bikosite ebyo abaana basobole okuyambibwa. Ndowooza bafuna abasomesa kati ng'ebyo bikosite ebinene abasomesa nga 3 atudde emabega ne wakati then n'ow'emmaaso nga ow'emabega asobola olaba owa wakati waatalaba n'owakati n'alaba eri mu maaso. Kuba kyoyogedde kituufu, ezo kosita ebintu bingi ebibaamu emabega byotayinza na kukkiriza nti ddala abaana babikola. Oba abasomesa babeera babitegeera? Abasomesa baba babimanyi babitegeera olowooza? Simanyi naye abasomesa baffe batuyambe bannange kuba omulembe gwaffe gye gulaga ati gwongera kwonooneka. Ebintu bingi kati ebibaawo abaana buli kaseera bayiya akakodya akapya okulaba nga bayisaawo bo kye baagala okuyisaawo. Mu baana abalungi be tuyina sitaani asizeemu n'ensigo embi okusobola okubaako baafuna baasalirako amagenda gaabwe gakomya. Kati naffe tulina okunoonya engeri nga bw'olaba nti bwemba omwana nsobola osalawo ne ngamba sigenda genda mu kadange. Naffe abasomesa tulina okunoonya engeri gye tuyambamu abaana kuba abamu baba tebabyagala bakake naye nga abasomesa twandibaddeko kye tukola ne tubayamba. Ebintu ebyo bituukawo gye biri, tebiri nti oba tuloota biroote naye nga gye biri bituukawo. Abaana babiyitamu mu baasi mu mazzi ng'abaana bagenza okuwuga bakolerayo kyonna kye baagala. Mu classes nga MDD agenda
oluusi mu breaks ze bafunye obulamu bw'abaana ne bwonoonekera eyo. So abasomesa baffe bafune engeri gye batusaliranga amagezi ebimu okubyewala. Amateeka abamu abaana tebagawulira n'ebimu bajja tukaka bukasi okubitwala lwampaka. Kubanga ogenda okusanga essomero nga lyafuuka bufumbo. Gye gali bagayitanga bufumbo college. Ng'essomero omwana wamusindika mu ssomero naye nga yafuukira eyo mufumbo kuba abaana abasinga abaliyo. Afuneyo nekiba Ismail ava ataaka. Omwana n'amala omwezi mulamba ali mu ddoomu naye yalwala ng'omubuuza walwadde ki nti John yankyakinze. Bamuyitanga instiria ewaffe ku ssomero. Instiria. Alwadde instiria. Mwana wange Mukama alina ekisa nti tuli mu nsi eri mixed naye kikulu okulaba obulamu bwaffe nga bweyongerayo mu maaso. Mu ddakiika zino ezijja ngenda kuwa akaseera leero nno zatuweereddwa omukisa mu ngeri emu oba endala. Senior 5 bw'omala okugiyingira mu gwe wakambuwala bukambuwaze nakyo kyakuyamba. Kyanyamba. Kyanyamba. Obukambwe nabo bwampisaawo bwe bwampisa. Kubanga abamu batyanga n'okunsemberera kubanga nga bamanyi ndi mukambwe. Ne senior 6 era bwenjo kyekimu era nayitamu mu bwentyo kuba giba myaka 2 tejatwala bbanga ddene. Oli so focused. Ndi focused. Naye era nkomyawo kino ndowooza Mukama yakiganya kimbeeko nsobole okubaako gwennyamba. Nkomyawo kye nagambye nti senior 3 senior 2 mpaka 4 saateeka nnyo omwoyo ku bitabo byange. Senior 5 ne senior 6 nagezaako naye era saateeka mu maanyi gamala. Tusome ebitabo. Tusome ebitabo, kikulu nnyo okusoma ebitabo byo. Kyogamba Katonda taakola ebyamagero. Ebyamagero Katonda tabikola. Abikola naye bannange tusome ebitabo byaffe. Tubisome ng'abaana bannange. Bw'otuuka mu class beera serious, be focused on that. Gwe oli wali wagayaalanga. Nali nagayaalanga. Banno ebakuulya winter. Nga gwe weebaka. Nga neebaka. Nga ne bwe mba nsomye osomesa bugayaavu osoma eddakiika 5 n'owulira ng'otula otukuluma n'obireka. Tufube tusome kikuyamba ekitamala myaka. Kati bwe natula senior 6 saakola bulungi. Points ze nafuna nga tezinyongerayo. Kati naddamu nenkola senior 6 kusomera eddala. Maana batyo okuddamu gundi ezo abamu agenda naziddamu nga yafunye point 6 agenda okuddamu nga yafunye ate ntonoko. Abamu Mukama olojjamu students meeting still ozijjamu. Nali nzijjamu basomesa najjanga ne basomesa. Era ne mu students meetings zino batugamba osoma ebitabo. Babitugamba. Kati senior 6 najiddamu nenkola bulungi ko kusinga bwe nali nkoze. Yadde era saakola bulungi nnyo naye nafuna points ezinyongerayo. Naye kati awo mu vacation nabeera nnyo mu kuweereza. Kyanyamba nga bwe nagambye okuweereza kiyamba. Kikukuuma nga oli mu kkanisa, kikukuuma nga toli idle. Kibi nnyo omwana okubeera ng'oli idle. Naddala ku mulembe gwaffe guno. Ye Sitaani bw'anaalaba ng'oli awo tolina by'okola ajja kunoonya wakiri ajja kuleeterayo omukwana ajja okugamba buno obudde oba waka nga tolina ky'okola tugende tukole bwe tuti. Kyogamba enjogera y'Abazungu an idle mind devil's workshop esobola okutuukirirawo nga tutegedde. Esobolera ddala. Kibi nnyo okubeera idle. Tukyewale. Abamu tubeera idle ng'oli awo tudde na butuuzi ku TV toyambyeko na wakati oyagala kukola mirimu. Mwana ali kubuza nnyo. Oli kubuza nnyo. Olwo vacation. Sitaani yajja kunoonya kyakusigamu okuyita ku TV zino kati ze tulaba. Ebintu bingi Sitaani byatusigamu okuyita mu TV.
emyoyo egiri emabega w'obuzannyo bwe tulaba ebintu bye tusiibako nga tutunuulira bibaako emyoyo emabega najjo sitaani gyatuwambaza. Ebintu ebyo gwe wabitegeera otya n'obyewala baabisomesanga? Ebintu ebyo baabisomesanga wano emutundwe babisomesa nnyo, babisomesa emyoyo egiri emabega w'ebintu. Tugenda kukomawo mu kaseera kaffe akaddako tubuulire kubanga abamu tetubulaba mu buzibu. Agamba kakati kati nga munaatuyitirirako nnyo tonfuule nalwoyo nnyo ekitegeera ekigambo ekyo tumaaki what tumaaki spiritual. Naye tugenda kukomawo tutegeere buzibu ki ebiseera ebisinga ebibeera emabega w'ebintu ebimu bigwanibwa naye waliwo ekisobola okwambala obulamu bwo. Mikwana abalungi munzikirize tugenda kubanga tukomawo mu ddakiika zaffe eziddako tovaawo. Manyi nti naye waliwo agenda okulokoka naye ogamba obulamu bwange mbutambuza ntya, nsobola okubeerawo nga sigenzeeko mu mazina, nsobola okubeerawo nga sirina boyfriend kubanga ebibuuzo bye bisinga okubeera mu bulamu bw'abaana. Naye katukomewo mukwano. Kinda mu munana katonyiza musanvu emmere y'omwoyo gwo.